naliko wano nembayita okujja okutuwagira mu kivulu kya mwana muwala Justin Bella. Mbebaza nnyo okuba nti mwasobola okujja mu concert ya mwana muwala Justin Bella. Justin Bella amanya g'amatuufu ye Namukisa Justin. Erya Bella yaleetekako bwetesi. Justin Bella yabadde ashininga nnyo, she was a star. Muna Uganda amawulire amalungi kaagano ulina ekibiina ekizannya firimu oba ng'olina essomero nga weetaaga okulitendeka omuzannyo oba firimu kankwanjulire Ejita Charles Production bano we bakafulumu kuwandiika n'okutendeka emizannyo ne firimu okwetoola eggwanga lyonna katufuna obukugu otumbule ebitone by'abantu ab'enjawulo mu masomero kw'ossa ne groups ez'enjawulo oba ziyite kampani ezizannya firimu. Ejita Charles Production be bakafulumu byonna nanti bayigiriza okuzannya emizannyo gya stage kw'ossa n'okuyigiriza abo bonna abagala okuzannya firimu bawandiika emizannyo emirungi egiyigiriza ate nga gijjudde obwongo obw'enjawulo. Ejita Charles Production bakafulu era bakuguka nga kino bakikoledde ddala ebbanga. Kale gw'alina essomero oba ng'olina groups ez'enjawulo ezizannya firimu weekwate Ejita Charles Production. Nga naawe omuyimbi ayagala okukola video beekwate bakukolera video script y'omulembe esaanidde mu luyimba lwo okusinziira nga bwe luli. Ayagala okumanya ebisingawo ku 0775 09 0458 ng'osobola n'okubasanga ku WhatsApp ku 0700 83 93 14 oba basange ku ofisi yaabwe Kampala Mutundwe omanye ebisingawo. Ejita Charles Production, ekitone kyo bwe bugagga bwo. Nkubuuzaako omulabi wange ndaba n'enkwebaza emirimu gy'okola, n'enkwebaza ddatawo gw'owaayo n'oba nga tunoonyezza birala nenoonoonya ebintu ebikugattako. Yenze Jita Charles, osobola okumpita Inspector Jita. Ndi muzannyi wa mizannyo gya stage n'egy'oku ntambi. Vidiyo eno nandisabye ogimaleko okubanga mu maaso weewali ebirungi ebigenda okubanga bya mugaso osanga ebiyinza okukyusa ku bulamu bwo. Ndi omu ku bakulembeze mu kibiina kya Up Arrows Entertainment ng'ekibiina kikulemberwa omwami Kawooya Medi. Ono gw'olaba wano tujja gamba nti Up Arrows Entertainment omulamwa gwayo gwa kutumbula bitone eby'enjawulo kuba buli muntu Mukama yamuwa ekitone eky'enjawulo. Nolwekyo programu eno eri ku mukutu gwa Up Arrows Entertainment Official. Ojja gifunanga buli Lwakusatu n'Olwesande Mukama bw'anaabanga akkiriza. Twogera ku bitone bino byonna nno bikuteekusibwako bannaffe abamukiire suppliers abasangibwa ekikandwa. Bano basuubuza bintu bya maduuka ebikola ewaka, esabbuuni, munnyo, sukaali, ebyo Mukire suppliers babiyina bingi. Gendayo wamanya Serugo balina n'amafuta wali Commutex, amafuta amalungi, amafuta gojjoteeka mu kidduka kikutuuse gy'olaga. Ate Mukire suppliers ab'ekikandwa awo Kabulubutu wasaidize Kasanda yonna musobola okugenda ne mbawagira kuba nabo batuteekamu ssente. Kossa abamusekera beverages bano bakukolera ekyokunywa ekyamusekera alcoholic kombucha. Kyemanyi nti bw'okinywa ekijja kukyusa obulamu bwo obeere nga by'okola byonna obitegeera. Mulekeraawo okunywa ebyokunywa ate bye mwebuuza enkeera nga bakugamba wakoze kino ng'ogamba ate nakoze kyaki nakikoze nga tokyategeera bye wakoze olw'okuba wanywedde ekyokunywa. So nakusaba nti gendako mu dduuka wonna ofune ekyokunywa ekyamusekera alcoholic kombucha osobole okukyusa obulamu mu mbeera efaanaganako bw'otyo. Naliko wano nembayita okujja okutuwagira mu kivulu kya mwana muwala Justin Bella. Mbebaza nnyo okuba nti mwasobola okujja mu concert ya mwana muwala Justin Bella. Justin Bella y'omu ku bannabitone. Mwana muwala oyo muzannyi wa firimu ate era mwana muwala oyo nga muyimbi. Njankwe ku Justin Bella ono katono omutegeere kubanga mumumanyi nga Justin Bella. Ne Justin Bella amanya g'amatuufu ye Namukisa
Justin erya Bella yaleetekako bweteesi. Namukisa Justin ono azaalibwa saidi zeeyo Ekiboga. Taata wa Justin Bella ayitibwa Byaruhanga Godfrey. Ne mama we ayitibwa Teddy. Mama we Teddy Ndagaano bali Kiboga eyo. Era mu maama bali abaana mukaaga. We baserabidde bali abaana mukaaga ate nga Justin Bella ye mwana omukulu. Oba Namukisa Justin gemanya agewaka Namukisa Justin erya Bella likola sente ye mwana omukulu. Mukyala nno mufumba ate muzadde Justin Bella. Justin Bella ayingira okuzannya firimu yalinga kye 2017 awo. Yasitandikira mu kibiina bakiyitanga Fresh Talent kyatulanga awo Ekibuye mu Kampala. Fresh Talent. Justin Bella teyalwa ekibiina ekyo kyagolongota namu nga bamanya ebibiina. Kati then Justin Bella neyegatta ku Up Arrows Entertainment mu 2019. Ewa mwami Kawoya Medi oyo gye tukulembera ababiri. Justin Bella bw'atandika y'omu ku bakyala abagumiikiriza. Kubanga mukimanyi bulungi nti ebintu byetukola bino okuzannya ebitone si ekintu ky'obbamirako. Era abantu bangi nnyo ajja n'ebbugumu lye lingi. Naye kino bakiyita kinaakukka. Olina okuwaayo obudde bungi okuyiga n'okwetegereza so n'okusummusibwa. So ebintu byetukola bino si bya sizoni. Nga lwa nja kulimayo sizoni ya kasooli ate ngule piki. Ekitone kitandika mpola mpola. So Justin Bella yatandikira awo mu 2019 mu Up Arrows n'azanya mu firimu gye bayitanga Ekirooto. N'ama n'azanya mu Mpera y'Ekibi. N'azanya mu Kirondoola. Zona firimu Justin Bella yagenza azizanya. So Justin Bella ono bw'amala okuzanya Kirondoola, Empera y'Ekibi, firimu yasinza okuzanya ekutta akati ennaku ze bagita Ani Mwenkanya. Justin Bella Ani Mwenkanya babayita ba Double Stars. Yes, Double Stars. Bali awe Namasuba wali offices zaabwe basangibwa aba Double Stars. So Justin Bella yoyo okukola concert yeno ebadde yakubiri. Esooka agikola mu 2024 agikola 2024 ku Mulamuzi Motero. Naye kati gye baguddemu lino erinnya eripya gye yakoledde sheno uli yayitibwa Mulamuzi Motero. Yagikola show ye 2022 kunaku lw'abakyala neba successful nnyo. Ne tubebaza nti mwebale kujja ne ku luno yabadde successful nnyo. Ngera bw'ogiraba mu video wenjikulaga yabadde successful nnyo. Abantu bazze, abantu baguze table. The show was so wonderful. Twanyumiddwa nnyo awo Namasuba. Justin Bella yabadde ashininga nnyo. She was a star really. She was a star. So twebaza nnyo mwenna babadde waawo okulaba nti tubugiriza mwana mwala Justin Bella ku show ye eyo. Ate tubagamba nti n'omwaka ogujja era we kinaba kizeemu tubasaba mujje. Ate nga kyembaga kikimu nti woowulira Up Arrows Entertainment manya nti ebintu byayo biba bya bulimba. Ojja ne tunyumirwa, ojja ne tubaako ebyokuyiga bye tuyiga nga tukola bino ebintu. Kubanga tubiteekateekera mmwe obudde bwonna tubaayo okulwa mmwe. So tusanyuka nnyo bwe tubalaba nga muzze. Ababaddewo okushwa Justin Bella muzeeyi badirectors bonna b'ebibiina nalabyeko ku muzeeyi Yasini Lubowa yabaddewo omukulu yagweseza ekitiibwa. Abazadde ba Justin Bella n'abalabyekaawo bakyali mbuuku. Nafuni mukisa ne balabako nera mikwano gye ndaba n'omwami we yabaddewo wa Justin Bella. Nalabye director Kawoya Medi yabaddewo akwasaganya. Nendabawo abaana ba Up Arrows Big Vessel yabaddewo yayimbye wakasaalo oyo Big Vessel w'Ekibaakulo. Big Vessel ye w'Ekimese wa Up Arrows. Nalabyeko Frank Roots yabaddewo nalabyewo yabayimbye. Frank Roots yayikuyimbira Ntumani and Ntumani ndoza. That is so.
so Frank Lutus yabaddewo yayimbye nalabyewo chairman yabadde MC onazanya mutta inspector ne musekoko nga chairman twabaddewo naye tumwebaza nnyo bangi nnyo mwenna mwabaddewo so kinjagala okubaga muteekintu kimu teri bugagga businga kitone bw'oba olina omwana yenna bw'oba olina essomero primary secondary weyala kuwandiikira muzannyo tutuukirire tukuwandiikira omuzannyo aye tuguteeka ne tugutendeka abaana abo tukikoze mu masomero mangi netwalagaziya embeera eno mu masomero gonna lwekyo nandisabye omulungi andaba tuyambe abaana baffe tubazuule nga bakyali tuleme okubakaluubiriza obulamu bw'omu maaso kiyamba nnyo omwana wo bw'omuzuula ekitone kye n'omusomesa ng'ate alina omusingi kwatambulira genda bamukire suppliers bakuwe ebikozesebwa ewaka byonna naawe alina ekidduka ky'amako ku Mutex oils ekikandwa ofune amafuta amalungi ayagala ekyokunywa obuddewo bw'eddembe nywa musekera alcoholic kombucha musekera alcoholic kombucha osobola ate okudda obujja mu mbeera yonna